amatungo Allah subhanahu wa ta'ala achatwadde ekyengero eky'obulamu. Tumusabye Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atukumira ekyengero eky'obulamu, tubeere nga tukikozesa, tubeere nga tukola ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda. Inshallah ta'ala olw'okuba kadde mpeereddwa katono nyinza obutalandaga nnyo nengenda direct ku musomo wengenda okubeera nga nsomesaako, kubanga ekintu kyengenda somesaako kiyinza okubeera nga kiremesezza abantu bangi okwanukulwa, kiyinza okubeera nga kyekiviiriddeko enfuna y'abantu okukendeera ekintu kyengenda somesaako, kiyinza okubeera nga kiviiriddeko abantu okufuna ebizibu. Nabwe kibadde Allah subhanahu wa ta'ala nga sinabagendayo muzikirize mbakutya okutya Allah subhanahu wa ta'ala, ng'okutya Allah bifi'li al-awamir wa jitinabi nawahi. Baseka babadde bakyogerako nga bakutya okutya Allah subhanahu wa ta'ala, nga babagamba nti okutya Allah, kola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatugamba, wa jitinabi nawahi, n'okuva ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byakola ki, byaziza inshallah ta'ala. Badu Allah subhanahu wa ta'ala muzikirize tujjukanyika katono ku silatur rahim. Silatur rahim kitegeeza okuyunga Oluganda. Tuli mu kaseera olwaleero ng'abantu ab'Uganda tebakolagana. Ekisooka, Oluganda kyeki? Oluganda mulimu abantu balinga ba Mutaqeenah, omuntu balina omumanya, omuntu balina okuyunga Allah byakulagira. Abakuli ku mwanjo muli abasinga ba Mutaqeenah. Omuteeko ogusooka kye bayita okuyunga Oluganda, Oluganda lwo bakiyita al-usul. Mulimu ab'ekikola abasooka, ng'abakikola abasooka mulimu abazadde bo betuva like abazadde bo be baluganda abasooka. Waliwo kye bayita al-furu', n'abantu abatuvaamu, abaana baffe n'abantu abatuvaamu. Then waliwo kye bayita al-hawash. Al-hawash mu Luganda kitegeeza abantu abakuli side ne side, kiba kitegeeza abasista bo ne babbulaza bo. Nekisembayo omuteeko gw'okuna dhi arham, n'abantu waliwo baganda basista bo, baganda babbulaza bo, abalina Oluganda ku mukyalawo, abantu abafaanaganako bwe batyo. Badu Allah subhanahu wa ta'ala Oluganda kyeki? Oluganda kitegeeza huwa al-isalu ma amkana min al-khayr wa daf'u ma amkana min ash-sharri ala qadari taqa. Kyetugenda okutunula ekibayita okuyunga Oluganda kitegeeza kwe kubaako obuyambi bwonna, oba kwe kubaako okuyamba kwonna omuntu kwekola, naye ng'okukola ku Oluganda lwo. Okuyamba kwonna kumanyi kuli muki kwonna kumanyi, n'okubaako okuwonya kwonna oba akabenje konna nga kayinza okutuuka kwa famire yo, n'omuyamba ne katamutuukako, naye nga ebyo bikola okusinziira ku busobozi bwo, kye bayita okuyunga Oluganda. Okuyamba Oluganda lwo mu kintu kyonna, n'okubanga omuwonya ebizibu ebiyinza omutuukako, naye ng'okikola mu busobozi bwo, kye bayita okukola ki? Kye bayita okulinza Oluganda. Badu Allah subhanahu wa ta'ala, badu Allah subhanahu wa ta'ala okuyunga Oluganda
من الميثاق الذي أخذ الله به منذ الأمم السابقة. Okuyunga Oluganda baddu ba subhanahu wa ta'ala yendagaano Allah subhanahu wa ta'ala gye yawa abantu okuviira ddala emabega. Allah subhanahu wa ta'ala endagaano yagikola n'abantu. Abantu Allah yabalagira okuyunga ab'enganda zaabwe munzu al-umam as-sabiqa. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba walaqad akhadhna mithaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa bi dhil qurba. Allah subhanahu wa ta'ala atujjukiza mu surati al-Baqara nti mujjukira Allah subhanahu wa ta'ala yawa Abayisirayiri oba ab'ennyumba y'Abayisirayiri okubanga mithaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah. Ekisooka yakola endagaano nabo obutasinza kintu kyala kyonna okujjako kusinzani kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bil walidayni ihsana, n'abalagira n'okukola ki n'okugondera abakadde abaki ababiri kinjagaddemu. Wa dhil qurba, yakola nabo endagaano mu baatusooka bonna okubeera nga bakolagana baki n'abooluganda oba okubeera nga bayunga oluki Oluganda. Baddu Allah subhanahu wa ta'ala okuyunga Oluganda min alamati nubuwa sallallahu alayhi wa sallam, ku kimu ekyali kiraga nti nno omuntu yenna nabbi, oba ekimu ku bubonero obwali bulaga nti nno oyo nabbi wa Allah kwali kuyunga Luganda. Akabonero akali kalaga nti nno nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabbi mutuufu kyali akamu ku bwo kyali kuyunga Luganda bo. Tunira Abi Sufyan uyagenda Rum akaseera nga tanaba kusiramuka, yagenda ewa kabaka wa Rum gwe bayita Hilkar, namugamba Makka waliyo akasajja keyita nabbi, akasajja bakayita Muhammad keyita nabbi. Hilkar kyava mubuuza maatha amaraka Allahu bihi, oyo musajja yeyita nabbi kiki abalagira okukola? Kubanga Bahilkar balinanga ebitabo byabwe bye basomamu ebyedda byali biraga obubonero bwa nabbi ebintu byalina okubeera nabyo. Hilkar Abi Sufyan amugamba amarana bisilati rahim wal-iffa. Amugamba Abi Sufyan akasajja kali katugamba tuyunga abantu b'enganda zaffe. Namugamba huwa nabi, oyo musajja waba bagamba nti nno mu bintu byazze nabyo mulimu okuyunga Oluganda, kiba kitegeezo yani nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bado Allah subhanahu wa ta'ala surati ar-rahim obunene bwakyo tukirabye nti nno ekyali kikakasa obwannabbi bw'omuntu kubanga akola ki? Kubanga ayunga Luganda. Olwaleero tuli mu mulembe ng'omuntu asobola n'okubeera ne muganda we naye nga tebakolagana. Omuntu asobola n'okubeera ne muganda we naye nga yamunyiiza n'agaana omwetondera. Tugenda kiraba mu maaso awo omuntu yenna okutula Oluganda kisobola okukuviirako Allah obutandikula dduwa zo. Tugenda kiraba mu maaso. Olwaleero omuntu abeera n'Oluganda lwe nga tasobola kukyama mu maka ge, abeera n'owa Luganda lwe nga ye mugagga naye nga abooluganda lwe bavunaavuna. Bado Allah subhanahu wa ta'ala obusiraamu ensonga zibajja nazo enkulu kubanga bayunga nga tuyunga ab'enganda zaffe. Bado Allah subhanahu wa ta'ala okuyunga Oluganda min asbaabi tasaa'ul bainana, ekimu kukiraga obukulu bw'okuyunga Oluganda. Okuyunga Oluganda y'ensonga abasiraamu gye tukozesa nga tusabisa. Tuba Allah subhanahu wa ta'ala watugamba mu surati ar-Ra'd n'agamba wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, mutya Allah subhanahu wa ta'ala oyo gwe mukozesa nga musaba. Abamanyi bagamba ku aya eno nti nno omuntu yenna
mbadde nkusaba nnyambe mu kino ku lwa Allah. Abamanyi bagamba nti nno omuntu oyo kasoba ng'olina obusobozi muwe, kubanga omuntu gw'aba akusabidde oba gw'aba ataddewo akusabe muntu munene nnyo. Wal arham, ne bongolako ne bagamba singa muganda wajja oluganda lwo nagamba muganda wange nkulinako oluganda, tugatta taata omu oba tugatta maama omu, mbadde nkusaba ku luganda lwenkulinako onnyambe mu kino ne kino. Abamanyi bagamba nti nno omuntu oyo olina kubeera ng'omuyamba, kubanga ekintu kyakusabizza kintu kinene nnyo maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwe kityo oluganda tulaba nti yensonga fefe nnyini gye tukozesa nga tusaba baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, abantu b'enganda zaffe be tulabye, omuntu w'oluganda lwo y'omuntu gw'olina okusookera ebintu byonna by'okola olina bisooka bikola ku banganda buli, omuli okugaba, omuli okuyamba, omuli okubaako ekintu kyonna ky'okola nga kirungi, sooka kikola luganda lwo bifo nga tonnaba kubaako omuntu mulala gw'okikola. Era omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabba ashabahu fi hadha almanhaj, manhaji mbaka musallama yalira basahaba ku manhaji eno ey'okuba nti nno omuntu yenna kasaabako ekintu kyonna kyagenda okugaba, oba yagala kugaba kintu kyonna sooka na waluganda. Eno manhaji mbaka musallama yaligira basahaba kulembeza abantu b'enganda ku bantu abalala bonna, kubanga ekyo kyokola kiraga oba nabbi bwambaka Muhammad sallama. Tululira sahaba wa nabbi ayitibwa Abi Talha al-Ansariya. Kigambibwa Abi Talha y'omusajja omu ku baali basinga obugagga mu Madina, naye Allah subhanahu wa ta'ala amala okusala aya mu suratu Imran egamba lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah yagamba temugenda kufuna birungi okujjako nga muwaddeyo ebintu byonna bye musinga okukola ki, okujjako nga muwaddeyo ebintu kwebyo ebintu bye musinga okwagala, nammwe mulyoke mufune ebirungi. Abi Talha adduka omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam amugamba قد أنزل الله إليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يا رسول الله الله كسزاكو آية egamba nti temugenda kufuna birungi okujjako nga muwaddeyo ebintu emusinga okukola ki, okwagala. Namugamba ya Rasulullah, nina ennimiro kumpi ne Masjid yo, mbadde njagala njiweeyo Allah subhanahu wa ta'ala akola ki, ansiime. Njagala kukulaga nti nno obaako ekintu kyonna ky'ogaba sooka na famire oli okugabira abantu balala. N'abaddu bangi babatenda okugaba, abantu abalala babatenda naye nga abafamire bennyini tebamumanyi kugaba. Ayamba abantu bangi, ayina organization eyamba naye nga famire temumanyiko kuyamba. Baddu wa subhanahu wa ta'ala, obusibe obusiraamu, obusibe obusiraamu baddu wa subhanahu wa ta'ala. Sooka obuyagala kuyamba sooka na bafamire yo bakitegere nti nno oli muyambi, then dda ku bantu abalala, kubanga omubaka Muhammad sallama ono wamala omujjira Abi Talha amugamba alina ennimiro kumpi ne Masjid omubaka Muhammad sallama. Ennimiro eyo omubaka Muhammad yali ajagala nnyo, kubanga yagendanga mu nnimiro eyo ng'anywa ne ku mazzi agalimu. Kati omubaka Muhammad sallama kyava amugamba, nze ndaba an taj'alaha fi aqaribika, ennimiro eno nze ndaba twandigiwadde bantu balala bonna, naye abantu be wandigiwadde bantu ba famire yo.
وقسمها بطلها في أقاربه وبني عمه. kigambibwa omubaka musallama we yamala okwogera ebigambo ebyo Abi Talha ennimiro yayita ab'eŋŋanda n'abantu batatawo omuto n'abaana batatawo omuto byawe ennimiro eyo yali okumpi n'ennyumba y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitulaga nti omuntu yenna agala ekintu kyonna ekyokugaba oba ekyokuwa oba mulimu gwonna sooka na muntu wa famire, kubanga omubaka Muhammad sallam yagamba as-sadaqatu ala al-miskini sadaqa, ekintu kyonna kyewaddeyo oba sadaka yonna gy'osaddaase ku muntu yenna nga misikini eba sadaka, era empeera z'ofuna zaki za sadaka za kintu kimu. naye wa sadaqatu ala dhi rahimi sadaqatun wasila, singa omuntu w'Oluganda omuwa saddaaka yonna, for example omuwadde ettaka, omuwadde ewantu yenna wonna, Allah subhanahu wa ta'ala kyakubaako ensonga bbiri. Ekisooka akubalako sadaqa, n'ekyokubiri akubalako empeera z'okubanga oyunze n'Oluganda. Bado Allah subhanahu wa ta'ala okuyunga Oluganda tulaba nti mu bintu by'olina osooka okukola olina sooka n'abaŋŋanda bo. Tuyira omukyala omubaka Muhammad sallama gwe bayita Maimuna. Maimuna yata omuddu n'amuta n'abeera free. Okuta omuddu mu Busiraamu yali ensonga nnene nnyo mu Busiraamu. Kyova olaba omubaka Muhammad sallama omuntu yenna kasita akola musango munene yamugamba akuta muddu. Olaba omusajja yajja yali nabbi n'amugamba nyenze mu kisiibo, nyenze mu kisiibo. Omubaka sallama yamugamba olinayo omuddu yonna ow'okuta. For example ng'okuta omuddu kyekintu omuntu kyasobola okukola ne kimuluma nnyo, naye Maimuna agamba omubaka Muhammad natadde omuddu n'abeera free, kubanga akaseera ako omuddu yali munyoomoofu nnyo, ng'omuddu yabeera omuddu ng'okyomugamba kyakola talina buyinza bwonna, tasasulwa, abeera bubeezaawo kola by'olina mugamba. Naye Maimuna agamba omubaka Muhammad sallama natadde omuddu. Omubaka Muhammad amugamba watadde omuddu? Naye namugamba singa oyo omuddu wamuwadde abafamireyo lakaana afdalu min ujurak, singa omuddu oyo wamukutte n'omuwa bamaama bo, eyo empeera yandibadde nnene okusinga ekyo kyokoze. Bimaana omubaka musallama agamba wakiri omuntu asigale mu buddu, naye ng'omuntu wakiri omuntu asigale mu buddu naye nga omuntu agabye omuzaana eri abantu ba famire bo. Ekyo nyini kiraga nti nno abantu balina okusookerako badde wa subhanahu wa ta'ala balina kuba bafamireyo. Badde wa subhanahu wa ta'ala okuyunga Oluganda saa'atun fi rizq wa barakatun fil umr. Omuntu kasita ayunga Oluganda Allah subhanahu wa ta'ala ayongeza emaali ye, Allah subhanahu wa ta'ala amutera baraka mu buwangazi. Allah amutera baraka mu buwangazi omuntu ayunga Oluganda. Saa'atun fi rizq wa barakatun fil umr. Kaso oyunga Oluganda Allah subhanahu wa ta'ala akutera baraka mu buwangazi n'abeera ng'akongeza n'emaali. Omubaka musallama yagamba man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi umrihi falyasil rahima. Omuntu yenna ayagala Allah amwongere mu maali, ayagala Allah amanyi bagamba nti nno Allah subhanahu wa ta'ala kasako obuwangazi obulungi
okusobola okukola ebintu emyaka 8 byasobola okukola naye ng'oli myaka 35 kibayita Allah okutira baraka mu muwangazi. Ne bagamba Allah subhanahu wa ta'ala asobola okwongerako n'emyaka naye nga kivudde kuyunga Luganda. Omanya ayitibwa Nasruddin al-Albani yagamba ku hadisi eno, yagamba la yastaghrab an yamudda Allah subhanahu wa ta'ala fi umrihi li'annahu la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala asobola okwongeza omuntu emyaka, singa obadde wa myaka 4 Allah asobola okwongeza n'oweza emyaka 8. N'agamba ku lw'okuba Allah subhanahu wa ta'ala tebamubuuza kyabakoze, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, ku lw'okuba Allah subhanahu wa ta'ala tebamubuuza kya Allah akola kyayagala, tosobola mubuuza kyabakoze. Nawe kino kiraba nti omuntu kasita oyunga Oluganda, n'oyunga Oluganda lwo Allah subhanahu wa ta'ala akongeza obuwangazi n'abeera nga akuteera ne baraka mu business, kubanga tukimanyi abantu bonna banoonya baraka mu byenfuna, munoonya baraka mu byenfuna, naye yinza okubeera nga sababu olina omuntu w'Oluganda gwakutuuka naye Allah najja baraka mu byenfuna. Olina omuntu w'Oluganda gw'otasobola na kutunulako. Nina omuddu omu ow'Oluganda yamuwola $3,000, Oluganda ne zimulema okusasula. Omuddu n'agamba nti nno sigenda nakuddamu genda mu kyalo, sigenda kuddamu kumanyagana, sigenda kuddamu genda mu kyalo kubanga muganda wange yaganye okunsasula. Badu wa subhanahu wa ta'ala abali azamanya binganda, badu wa subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala agenda bassako ebizibu lwakubeera nga mukutula enganda zammwe. Tugenda kiraba nti Allah subhanahu wa ta'ala kasita okola ekintu ekyo n'okutula Oluganda nga sababu eva ku ggwe, Allah subhanahu wa ta'ala akusiza ebizibu. Allah takwanukula dduwa lwa nsonga ki? Olw'okuba okutudde Oluganda. Badu wa subhanahu wa ta'ala, badu wa subhanahu wa ta'ala amanyi batugamba awla nnas bikafini almayit wa dafnihi hum aqaribika. Ensonga gye ndiko egamba amanyi batugamba nti nno abantu b'eŋŋanda be balina okubeera mu bintu bye byonna, okuba nga kuzinga, kwekuba nga kusalira, kunaza, abantu b'eŋŋanda be balina okusooka. Olw'okuba Muhammad sallama yakulembeza Oluganda mu bintu byonna. Naye waleero tusanga abantu nga balaamye nti nno imaamu yagenda okunsalira, tusanga omuddu yalaamye nti imaamu yabanaaza. Obusiraamu si bwebutyo, badu wa subhanahu wa ta'ala. Obusiraamu bugamba omuntu w'Oluganda lwo yalina okukolako ebintu ebyo byonna, kubanga oyinza okunnaamira nze tomumanyi, nyinza okwogerako ekintu nga kibi, naye Oluganda lwo agenda kukusirikira omumogo bwonna bw'olina. Abantu b'eŋŋanda, badu wa subhanahu wa ta'ala, betulina okubeera nga tulaama. Tulina obubaka Muhammad sallama abantu abamunaaza bye yalaama baŋŋanda ze ba Ali ibn Abi Talib. Yali asobola okulonda aba Abubakari, obubaka Muhammad yali asobola okulonda Umar, gye gyali emikwano gujje nnyo. Naye olw'okuba nti nno Oluganda obusiraamu bwe lukulembeza mu bintu byonna, obubaka Muhammad yalaama baŋŋanda ze. Ne bwe kityo badu wa subhanahu wa ta'ala tulaba nti Oluganda
kye kikulembezebwa mu bintu byonna okuyamba okukola biki. Kino ekigambo Sheik bakyogera bagamba la yajuz, bagamba okumanya nti nno Oluganda omuntu alina okuyamba ab'eŋŋanda ze, bagamba la yajuzu atiqiraru alhajji wal umra in kana fi aqaribika fuqara. Abanyi bagamba nti nno okumanya nti nno omuntu alina okuyamba ab'eŋŋanda ze tekikiri, si kirungi muntu kola hijja yakuna yakutwama, si kirungi muntu kola hijja yakusatu oba yakubiri, si kirungi muntu kola umra yakubiri oba yakusatu nga mu famire yo mulimu miskini, mulimu omuntu atalina nawe kusula, nga mu famire yo mulimu omwana tasoma, nga mu famire yo mulimu omuntu landiyode amubanja. Bagamba si kirungi kugenda kukola umra. Lwaki? Kubanga umra gyogenda okukola oba hijja eri sunna, osobola n'ogireka eri sunna, era n'empeera ezigenda zivaamu zigenda kukoma ku ggwe. Naye bagamba singa sente ezogenda okukola mu umra okwata n'oziwereramu omwana wa mukulu wo atasoma, ozikwata n'ozimbiramu muganda wo atalina wakubeera, bagamba kiri afdal okifunamu empeera zogenda ozifuna obuwangazi n'obuwangazi okusinga ono akoze umra eyokuna abantu bamuwande badde wa subhanahu wa ta'ala. Kitulaga nti nno Oluganda omuntu alina osooka okukola. Olaba omuntu hijja yo, abantu bakola hijja badde wa subhanahu wa ta'ala, omuntu akola hijja 5 nga buli mwaka agenda e Makka, naye nga wodda mu famire ye muganda we talina mulimu. Omuntu akola umra 10 naye nga omwana wa mukulu we tasoma, badde wa subhanahu wa ta'ala. Ekintu kyo okuweerera omwana wa mukulu wo ekyokugenda mu umra kitono nnyo, era okifunamu empeera ntono okusinga kiri kyoba okoze, olw'okubanga oba okoze ebintu bingi nga mulimu n'okuyinga Oluganda badde wa subhanahu wa ta'ala. Simanyi ddala kigazi nsigaza, naye njagala kutulako nnyo ku muntu akutula Oluganda badde wa subhanahu wa ta'ala. Oba wano ng'ogamba nti nno nyina muganda we tetukolagana, nyina wa famire wange namukyawa, saagala mukubira na simu, saagala muwuliza, yanneetondera nagano musonyiwa, kubanga abanganda basobya, nagano musonyiwa yanneetondera, simutolera salaamu. Badde wa subhanahu wa ta'ala, sooka olize ebigendo tuukawo. بدو سبحانه وتعالى قطيعة الرحم محو البركة والعداوة وعدم إجابة الدعاء. بدو سبحانه وتعالى omuntu afaanako bw'atyo ng'agamba nnyina mukulu wange swana muto ya salaamu, Allah kyasookera kukola ajja baraka mu buwangazi. Allah kyasooka okukola ajja baraka mu bintu byonna by'okola. Ekyokubiri wala adawa, Allah aleeta bizibu mu bwangazi bwo. N'ekyokusatu wa adamu ijabati du'a, omuntu akutudde Oluganda Allah subhanahu wa ta'ala asobola obutakkiriza dduwa ze. Tuwulira Abdullah ibn Abbas yagamba omuyizi bwe ayitibwa Said ibn Zubair, yamugamba ya Said ibn Zubair la tusahibu qati rahim, togeza nobeera mukwano gwoyo ayungo akutula Oluganda, tomusembeza. Namugamba fa inni wajadtuhu mal'unatun fi kitabillah fi 3 mawadi'. Namugamba omuntu akutula Oluganda Allah namusanga mu kitabo Qur'an nga Allah yamukolimira mu bifo bya miteeko 3.